jjajja ikyuli ku mbuzi. Bwe guba nga gwe mulundi gwe ogusoose okuwulira ekigambo ikyuli ku mbuzi, ky'oba omanya ekyo kye kirooto kya muganda waffe kibadde kikyasinza okuba ekinene gyali. Buterevu mukwano gwange nkwaniriza ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Gwali naba kubanga osubscribinga, genda maaso osubscribinge, likinga, commentinga, tusobole okubanga ate tutambula ffenna. Munnange olunaku olwaleero ntandise n'omugenzi Ismail Access Ishuli, era nno ono bangi mwali temumanyi ono ekirooto kye kyali ki. Nange omu ku mikwano gye nfanfe eyali tamuva ku lusege atunyonyodde. Saagala ntawanya bannange mubadde mutugamba mbuno era mwawagirira bwerere. Tetuwagirira nko bwerere, tulina pulaani zaffe. But look at this. Eno nayagala takola ekiri mu mbuzi. Eno gyolina okunsanga oba oyagala interview zange. Ate abayimbi mbw ajja kukola video naziba mu madda. Sinabuulirayo. Eno gyolina okunsanga ekiri. Ngenda teekawo akeesuubo wano. Wali nkolerawo mbuzi. Tunyumye oli ku sowaani ya mbuzi yeegi. Yesatu. Embuzi egenda mu maaso. Embuzi eyagala mbuzi n'ekyuli. Mbuzi ewayikyuli lwali mu mazima. Kiriya nambudde. Ewaka ina tumuyina. You are the third partner. Job no manijangu. Kuno gwe bagulabeko nago ba migulana gwange gwe tutobye. Makati mbere ku mabera makati sebo. Mbere wano banne. Banengere bulungi nange n'abakulu. Tuli wano kachiri. Olaba zino gundiza abachine ziri ya factory. Emwe ekola pipe endala ekola plywood. Ekachiri. Matona tuka kubirali. Just oluweta mu bot katono. Bannango weta. Eyo nno mukwano gwange nga nkujjeyo nkuleetedde omukyala Judith Babirye. Kati nno omukulu Ronald Mayinja si asoose. Abangi mulabe Ronald Mayinja nga buuse n'ava mu ggwanga mwogedde bingi. So ate waliwo abalala abagendedda. Wabula bano bali kuki? Munnange omukyala Judith Babirye munnange ali eyo asumba ndiga. Naawe mwerabireko. Wakimanyako bata wali mubi. Na yenze sakimanyako. So bwobanga oli wano kiriza Katonda yakujja Uganda. Teyakuleta Canada kubonyabonya. Yes. Buli kyolinda things will fall in place. Amen. Katonda ateka. Give it time. Tulabyeko abamukumwe. Nga temwalina na account za shilingi Kampala. Kubanga Katonda yalina okuteesa nti account yatandikira mu $. Nakuleta wano. What are you talking about? Hallelujah. Tulumbe. DJ Iva in the house. Jukira ono mukyala Judith Babirye y'omu ku bakyala gwe twali tulina wano mu ggwanga Uganda nga watandika okuba gospel muganda wange nga yakimala. Wabula ono yayingira mu byobufuzi bw'atyo n'ayingira palamenti. Wabula olunaku lumu yavaayo n'avuma bubi n'ayogera ebigambo ebyesittaza, era okuva olwo munnange Abanayuganda bamwambalira ekikoofiira ne bamugamba munnange nnoonyaako ekifo ewalala. Era bw'atyo ono teyasobola kubanga ate adda mu palamenti. Tujjukira bulungi ono yalinako mukwano gwe nnyo enfanfe, wabula oluvannyuma kyagenda okuzuulwa ng'ono abanga kitaawe. Era bano omukwano gwabwe tegwagenda maaso, bw'atyo omukyalo ono nasalawo ayabulire eggwanga. Wabula oluvannyuma yavaayo ne yeetondera Abanayuganda bonna olw'ebigambo byayogera ebitaalina nsa. Ono yayogera ebigambo nga bizito, sobola na kubyogera ssaawa eno, naye kyammanyi mubijjukira bulungi. Nyongera okujjukiza mukwano gwange nti oli ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Munnange omukyala Faridah Nakazibwe emabega awo twamulaba ng'agatta ab'omukwano ababiri. Njogera ku mukyala Vanessa kw'ossa n'omwami we Bruno K. Bano yabagatta ku concert ya Mr. Kisemakula era twabalabako nga batudde bonna. Wabula naye omukyala Nakazibwe ali munnange mu struggle yeetaaga mwami amubikka. Era munnange ono yatadde obubaka ku mukutu gwe mugatta bantu n'agamba mutuufu yandyetazeeyo omuntu. Teyeetaaga ssente, teyeetaaga ate mboba alabika atya, wabula yeetaaga omuntu munnange asobola okumubeererawo, asobola omumuzi okusa ku makya n'amugamba mukwano wasuze otya.
kale wobanga oli eyo nga weepikira omukyala Faridah Nakazibwe genda bugenzi olabike nga oteekayo munnange foomu yo tomanya ayinza okugamba gwe oyitawo wabula munnange ensonga zezo. Omukyala Faridah Nakazibwe ye mukyala anyirira ebintu yabikolera ddala anyirira. Genda bugenzi olage nti oli musajja mu basajja. Yes, ebya Ronald Mayinja bangi bavuddeyo ne boogera wabula abamu kwabo mikwano gye nfanfe era nga muno mwe muli omukulu Sendi. Mr. Sendi agamba nti mukwanjula kwe oba mu mikolo gye omukulu Ronald Mayinja mwanatu yali best man we. Era atutegeezezza nti mukyala wa Ronald Mayinja omukyala amanyiddwa nga Aisha ono yafuna omulimu e UK wabula omulimu guno gwamukkiriza okuba nga ate agenda ne famire ye yonna. Emirimu gino gibaamu emisoso, osobola okufuna omulimu wabula nga tekukusobosesa kugenda n'abantu balala nga baagala gwe wekka. Tukirabye nnyo emirundi mingi wabula kino kitera nnyo okukola ku basambi b'emipiira. Ojja kwesanga abasambi b'emipiira abasinga wagenda nafuna omulimu mu ggwanga erya Spain okusambirawo omupiira ogenda kwesanga nga famire yonna agisitudde agitutte. Kitegeeza n'abaana abamu bajja kuba nga ate basomera mu ggwanga eryo lyalimu. Olw'ensonga munnange ka transport kaba kangi omwana tasobola kulinnya nnyonyi buli lunaku. Era kyategerekeseko nti munnange amaka ge agali e Munyonyo wali muganda wange go alabika yagapangisiza Omunigeria. Era essaawa yonna munnange tozungirayo nga ononya Ronald Mayinja ojja sangayo muntu mulala ofunirawo ate obuzibu. Eyo eba trespassing. Era bannamawulire abasinga munnange bagobeddwayo. Mulekerawo okuzungira mu maka g'oli era yakyogedde lwatu ku mpewo. Wabula omukyala ye Catherine Kusasira ono yagenze maaso na supportinga ekintu ekyo n'agamba eyo move ntuufu because wane Uganda oba tokyalinawo space munnange it's better n'ogenda mu maaso. Wabula ekituufu kyo tekinnategeerekeka because Ronald Mayinja agamba yagenze kulaba ku famire ye ate abamuli okumpi bagamba yagenze kwongerako misomo. Kakati abaffe tutwale ki ekituufu? Anyway, amazima tujja kubanga ate tugamanya naye ndowooza tugendere ku bya Ronald Mayinja kubanga yagamba yagenze kukyalira ku famire ye era essaawa yonna agenda kubakomawo mu Uganda because eno nsi ye tewali amugobamu. Butereevu nyongera okujjukiza mukwano gwange nti obadde ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Ng'olanaba kuba ng'osubscribinga genda maaso subscribinga likinga commentinga tusobole okuba nga ate mukwano gwange tutambula ffenna bulungi nnyo. Saba Mukama Katonda abankuumire mweraba.